regret being a Ugandan. Okay. I'm sorry. Okay, Chameleone nawe muri biki? Chameleone yani. Dr. Jose Chameleone. Chameleone one of the big series. I don't comment on that. Neda tubulire. I'm not commenting. No, I'm not commenting on that. Tubulira mugwe naye. I'm not commenting on that. Nenga Chameleone tomanye ebyaddala oba oli mu kulimba. I laugh it off. Okay. Ngenda kuyimbira Uganda. Uganda ngenda kwebakayo. I regret even being a Ugandan. Okay. This on record. I regret being a Ugandan. Obadde oyagala beera ki? Nze kirungi mu byonna simanyi na gye nava. Kuba saalaba ku maama, saalaba taata, sina family biologically. But I regret. Mama wange bw'aba yayenda mu Uganda. I regret being a Ugandan. Bebanga music industry efaanana bweti. Omuyimbi alina kuba ki? Omuyimbi is a messiah. Omuyimbi is a messenger. Omuyimbi ali owa mitima. But what we are doing right now, I cannot inspire omwana wange okuyimba. People are not singing. Abantu bali mu bintu bya layisi. Abantu bajja mu mbeera y'olujjuliro lwe twavaamu. Abantu ba lujjuliro. Olujjuliro lusussa mu music waffe. Mutaka kuwulira bubi. Bintu bya kifala. Bya kidongo. Bani abo bogamba? Sagala kwogera linnya lya muntu. But one thing I know for sure. Nze nakula abamenta bange bangamba. Amaanyi gabeere mu mutwe gwo. So si mu mifumbi. Mu Uganda abantu basomye emirimu balooya gye bali. Amakomera gye gali. Ebintu gye biri. Ojja kuba omuntu. In the name, people are disrespecting this industry. And government is not coming out to condemn this. Okay. I don't know, obaba na abantu abali mu colonel nonsense, baina ne backup. But I think baina backup. Because these are criminals. These are not musicians. I don't care. Okay. You don't care. It's okay. But these are criminals. Why not focus on the music netu Yimba? Than doing what? Than fighting. Okay, for example, nze ndi musajja agoberedde abasajja nga ba Fela Kuti abatandika music wa Afrobeat. Ngoberedde abasajja nga ba Burna Boy, ngoberedde abasajja nga ba Davido n'abalala. I don't see this happen in their country. I don't see this happen to abantu abamanyi music owaddala. But we are disappointment. Music industry to the industry. I'm not joking about this. This on record. Let us stop being disappointment. Abantu tuweredde abaana amasomero amalungi. Bebanga music industry efaanana bweti. Omuyimbi alina kuba ki? Omuyimbi is a messiah. Omuyimbi is a messenger. Omuyimbi ali owa mitima. But what we are doing right now, I cannot inspire omwana wange okuyimba. People are not singing. Abantu bali mu bintu bya layisi. Abantu bajja mu mbeera y'olujjuliro lwe twavaamu. Abantu ba lujjuliro. Olujjuliro lusussa mu music waffe. Mutadde politics mu music waffe. Nayogera luli ku interview ne mugamba abantu ne bakola bikomenti byabwe nti Propa alabika atamidde. Propa alina obusungu. Tewali muwendo gwogenda kuteeka ku music industry yange nga Dr. Propa. Nabadde njogera n'abaana bange waka. Songs like Obogenda Genda. These are songs that have lived life, test of life. These are songs that will live to stay. But mulimu ebintu byetulaba ebigenda mu maaso nga tebina kye bigasa ggwanga. Abantu katulabo yo nonsense wammwe kati mmwe mwagala nti nze mbisanye nani ne Chameleone. I told Chameleone what was hurting me. Ekyo ne kiggwa. I know muntu mukulu. Message waba yagifuna. Nenga yakuyisanga bubi. Tubulireko naawe Propa. Tugenda ku bintu ebigasa eggwanga. Lwaki baba mukola interview temwogera ku bintu nga Grammy Awards? Mutadde politics mu music waffe. Nayogera luli ku interview ne mugamba abantu ne bakola bikomenti byabwe nti Propa alabika atamidde. Propa alina obusungu. Tewali muwendo gwogenda kuteeka ku music industry yange nga Dr. Propa.
nabadde njogera n'abaana bange waka. Songs like Obogenda Genda, these are songs that have lived life, test of life. These are songs that will live to stay. But mulimu ebintu bye tulaba ebigenda mu maaso nga tebina kye bigasa ggwanga. Abantu baggalawo ne street ne police n'ebeerawo n'eyimirira. No sense. I regret being a Ugandan. I was a Ugandan by mistake. Ngenda kusaba obutuuze mu nsi endala etegeera music nga ne copyright weeri. I'm going to do research. Ngenda kwogera ne management yange. I regret being a Ugandan. Obonaabona nnyo. Mbonaabona. Anti mwe kye mwagala okuwulira. Okay. Bwe tubagamba mbu tunyumirwa era temubyagala. Naye nga tubawo ekyo kye mwagala okuwulira. Propa obonaabona. Anti kye mwagala okuwulira. Ffe baani? Mmwe era abalya mmere abatamanya ŋŋamba. Naye abalya mmere bakola bubi nnyo nnyo. Tobavaako eva. Nedda omanyi kibi omuntu ataasize naawe atamanyi bwe wabaddewo n'akutunuzaamu kamera n'akubuuza ebintu nga tebikwatagana. I have phobia for that. Okay. If I can be straight, I have phobia for camera. Okujjako ezo ze neegulidde. Naye ate ozibeera mu phobia ate evaawa. Obulwadde buvaawo obwo nga tozi. Because I don't eat beef. So saagala negative energy. Omuntu yenna ninaana olaba eryato libeera ku mazzi libeerako nga liseeyeeya naye ebbali waalyo wabaayo amazzi. Naye bw'oleka amazzi okuyingira mu lyato lyo limala ne libbira. Kati one person atakkiriza amazzi ago kuyingira lyato lyange kubanga it is very true nti eryato litambulira ku mazzi naye ate sobola kuleka lyato kuyingiza mazzi. Abantu abamu batondebwa banafu ate ne baagala obunafu bwabwe ate naffe bututomere tusinkinge wamu nabo mu eri eryato lyabwe erinafu. Naye oyomba nnyo. Okimanyi nti Propa oli musajja ne Bayibuli egamba amazima gakufula ow'emirembe. Kaye tuveeyo obadde ogamba ki? Obadde otubuzeeko. Mbuzeeko abo abatamanyi gye mbeera. Obeera wa bano? Gye mbeera bandaba. Omukyala n'abalala. Tobuuza maka gange. That for sure I don't cross my boundaries. Okay. My family is my family. Yeah. Okay. Yeah. Music. Nze ndongo. Music namuwumulamu nemala nemuddamu kati ndi mu studio so much simply because wano waka wano wewandeze Uganda yendeze naye mpuliranga music wa Uganda ali misled. Abantu bakomezaawo enkola y'ekifala ng'omuntu alina okukubamu n'enva mbubagaba obulumi paka kuwulira bubi. Bintu bya kifala bya kidongo. Bani abo bogamba? Saagala kwogera linnya lya muntu. But one thing I know for sure, nze nakula abamenta bange baŋŋamba amaanyi gabeere mu mutwe gwo so si mu mifumbi. Mu Uganda abantu basomye emirimu balooya gye bali, amakomera gye gali, ebintu gye biri, ojja kuba omuntu. In the name, people are disrespecting this industry and government is not coming out to condemn this. Okay. I don't know oba bano abantu abali mu colonel nonsense balina ne backup, but I think balina backup because these are criminals. These are not musicians. I don't care. Okay, you don't care, it's okay. But these are criminals. Why not focus on the music ne tuyimba? Than doing what? Than fighting. Okay, for example, nze ndi musajja agoberedde abasajja nga ba Fela Kuti abatandika music wa Afrobeat. Ngoberedde abasajja nga ba Burna Boy, ngoberedde abasajja nga ba Davido n'abalala. I don't see this happen in their country. I don't see this happen to abantu abamanyi music owaddala. But we are disappointment music industry to the industry. I'm not joking about this. This on record. Let us stop being disappointment. Abantu tuweredde abaana amasomero amalungi. Twagaza abantu okuyimba music omulungi. But we are becoming nonsensical. Everyone is going to think buli omu musiru ng'ebigenda maaso. Bya kidongo.
I don't want to mention names. Can we sing? Tuyimbe. Amanyi gave mu mifumbi. I don't want to mention anything. Nze sina wengwa. Nze sironda. Siwagira bya bufuzi. Sina kibiina. Siri mu federation. Siri mu wuma. Sina kyendimu. But mbadde nsaba ekintu kimu. Tuyimbire abantu. That is all I'm asking for. Tuyimbire abantu balina ennaku okusinga ono katemba gwe tulimu. Abantu balina ennaku yaabwe okusinga bino ebyekisiru bye tulimu. People cannot sing because bayimba music wa layisi. Music ali mu Uganda wa layisi kyovola banze sigenda kuyimbira Uganda. Uganda ngenda kwebakayo. I regret even being a Ugandan. Okay. This on record. I regret being a Ugandan. Nze kirungi mu byonna simanyi na gye nava. Kuba saalaba ku maama, saalaba taata, sina family biologically. But I regret. Mama wange bw'aba yayenda mu Uganda. I regret being a Ugandan. Bebanga music industry efaanana bweti. Omuyimbi alina kuba ki? Omuyimbi is a messiah. Omuyimbi is a messenger. Omuyimbi ali owa mitima. But what we are doing right now, I cannot inspire omwana wange okuyimba. People are not singing. Abantu bali mu bintu bya layisi. Abantu bajja mu mbeera y'olujjuliro lwe twavaamu. Abantu ba lujjuliro. Olujjuliro lusussa mu music waffe. Mutadde politics mu music waffe. Nayogera luli ku interview ne mugamba abantu ne bakola bikomenti byabwe nti Propa alabika atamidde. Propa alina obusungu. Tewali muwendo gwogenda kuteeka ku music industry yange nga Dr. Propa. Nabadde njogera n'abaana bange waka. Songs like Obogenda Genda. These are songs that have lived life, test of life. These are songs that will live to stay. But mulimu ebintu bye tulaba ebigenda mu maaso nga tebina kye bigasa ggwanga. Abantu baggalawo ne street ne police nebeerawo neeyimirira. No sense. I regret being a Ugandan. I was a Ugandan by mistake. Ngenda kusaba obutuuze mu nsi endala etegeera music nga ne copyright weeri. I'm going to do research. Ngenda kwogera ne management yange. I regret being a Ugandan. Okay. I'm sorry. Okay, Chameleone nawe muri biki? Chameleone yani. Dr. Jose Chameleone. Chameleone one of the big series. I don't comment on that. Neda tubulire. I'm not commenting. No, I'm not commenting on that. Tubulira mbugwe naye. I'm not commenting on that. Nenga Chameleone tomanye ebyaddala oba oli mu kulimba. I laugh it off. Okay. Yakola ki? I laugh it off. Twabiwulira biki bye yakola? Bye wawulira by'oba osiryaza. I laugh it off. Davido, Wizkid, Thames, Burna Boy, Wu-Tang Clan. I'm heading for you. Okay. I'm heading for you. No, Mamagala local. Me, I'm not local. Okay, okay. Me, I'm not local. It's okay. You might even be getting an interview from me for the last time. Yes, I'm kwano go. Sagala werinde. Oli muntu gwe mmanyi. Ne mu week ewedde tomanche nalidde. Tomanche nalidde mu week ewedde. Okay, kati tubulire ko Chameleone. Kati olaba yo nonsense wammwe. Kati mmwe gwe mwagala. Ntinze mbisanye nani ne Chameleone. I told Chameleone what was hurting me. Ekyo ne kiggwa. I know muntu mukulu. Message waba yagifuna. Nenga yakuyisanga bubi. Tubulireko naawe Propa. Tugenda ku bintu ebigasa eggwanga. Lwaki baba mukola interview temwogera ku bintu nga Grammy Awards? You're so limited. Okay. Thank you. Contacting Chameleone. No, it's not necessary. Okay. It's really not necessary. Okay. Bantu katono nnyo nga tetunagenda kukayimba. Oli mu kibiina ki? No. I was born independent with a very independent mind. By the way, I'm called Dr. Propa, the jobless billionaire. Okay. Jobless billionaire mind. Yeah. Jobless billionaire.
nze bwe njogera n'abantu ekintu batwala emyezi ebiri nga bakyakirowooza kate okusooka okutegeera mbadde ngamba ki. The reason lwaki Uganda eringa bweri not because abayimbi si bayimbi but because bali limited. N'ebibuuzo bye mumbuuza biri limited. Nti n'omwana wange gwenzala bino bye mumbuuza tabimbuuza. We discuss things that are so different. Kati ndowooza obuli ebibuuzo by'ombuuza. The hairs kyeki. Gam, you want me to put disrespect to Talo's name? No. Okubeera mu kibiina mba nina contract. But I have never been contracted at all. Can we talk about things like Grammys? Okay, tuogere ku Grammys. Temwagala kupushinga abayimbi bagoinga up bagenda waggulu. That is a problem. By the way, step up your game. Yeah. And don't edit this. Yes, I'm not. Mu editing ebintu ne mukola ebyamwe bye mwagala. But stop being cheap. Stop being local. But journalists ba Uganda, stop being local. Okay, so what you get at there? But don't be local. Like you? No, I'm not. You are. No. Gonda banyimba wa. Omuyimbi gwe nayimbye naye Kenzo is the biggest export. Okay, nayimbye na Kenzo. Yakusabye kola bombo wamusabye. The way we met is very personal because Kenzo mbadde naye banga lyonna. But ye muntu gwe nakoze naye oluyimba gwe weebuuze lwaki Propa abadde tayimba ate nakola na Kenzo. Because it's an export. It is about numbers. Twakoze oluyimba wina. Tetwakoze oluyimba lwakwemulugunya. Wabula oluyimba oluzaamu abantu essuubi. Mbasaba ekintu kimu buli munnamawulire ali eyo. If you want Uganda to move ahead, nga n'abayimbi be mujjako interview b'amaanyi. Nga n'ebifo bwe mumajjiramu interview si bye bino. Ebifaanana bwe biti. Stop being local. Promote your musicians. Mulekerawo ebintu bya pull him down, pull that down. Okay. Stop being local. Okay. God bless you. Wakola oluyimba ne Bafana. Bafana? Mwakola nayo oluyimba. Tokole nayo video. Bafana ngenda kuta maloboozi gokka. Tekewo challenge. Bafana is a big shatter. Ayimba bulungi. But sigenda kuta luyimba. Ngenda kuta maloboozi. Ba producer bakole ngoma gye balowooza nti efittinga mu luyimba olwo. Ngenda gaba sente. The best producer is going to get money. Okay, akatalekeka. Lwaki osaze onojja ku mukolo gwa Nabosa? Weebuuze Nabosa azze kukola ki? Lwaki ndi wano? Nabosa azze kwesimbawo kuba MP. Ekiri mu byonna nti Nabosa tandaze nti ajjira kweno kaadi oba eno. Nze siri wa byabufuzi. Nzize kulwa Nabosa kuba muyimbi munnakitone munnange kubanga njagala kuliftinga munnakitone munnange. So kumussa wansi. That is why I'm here. Okay. Maybe omugo tunayitamu policies okubeera nga zitambula. Ogenda mubeererawo mpaka kuba kati atandise butandisi. Nandibadde nga siri wano singa sigenda mubeereramu. Ndi wano kubanga nze nzikiririza mu kugattako. Kyovola bandi wano. Gondaba gye mukwatira kamera za mondabawa. Webale nnyo. Ogwendi yafuna Grammy nomination. Soko mwezo yezo. I'm not political. Bobi Wine, I salute you. Thank you.